Bw'otuuka ku ssomero lya Kibuuka Memorial mu Empigi nga teweetegereza bulungi toyinza kumanya kizibu kye bayitamu. Bwe weetegereza ennyo amabaati kati gaafuuka bituli bingi olw'okukaddiwa. Mu biseera nga bino eby'enkuba gujja bagira anti amazzi gonna gabaggweerako. Somesa bulungi abaana bayita naye enkuba tubeera wabeera watono. N'ennyumba zaffe ez'abasomesa ze tusulamu nazo ziri mu mbeera mbi nnyo. Kati abasomesa kye bakola ng'okusomesa bakuyimiriza enkuba n'emala okukya nga n'abayizi babafulumya olw'okutya ebizimbe okubagwira. Twabitako emiti n'ebigogo era enkuba bw'etonnya okusoma abaana nga babifuluma nga baddako awalala. Bwetonyesa wa bbiri ngezo bafiirwa. Bw'otunula amabaati agaliko amabaati gali agasookerawo edda agagwa ku mulembe. Olunna enzimbe yazimbibwa ebizimbe ebyedda ennyo oyinza okukosa nga singa embeera y'obudde ebanga etabuse bisobola okuba n'ebigwira abaana. Kati bano basaba abasomerako mu ssomero lino wamu ne gavumenti okubadduukirira. Eri bannaffe mikwano gyaffe abagabi b'obuyambi mwenna mujje mutudduukire naffe nga abasomero tukwatire wamu tusobole okulwezinga akasente konna konna tusobodde tusobole okuzza obujja essomero lyaffe tulizze ku mutindo. At least bwe tujjako obusolya ne tuzzaako obulala bisobola okubeerawo ku for some good time. Bwe twogeddeko ne Gerard Katongole omulamuzi w'amasomero Empigi agambye nti ekizibu kino bakimanyiiko era mu by'okukolako mu nteekateeka ya 2023-2024 kwe kuddaabirizayo ekizimbe ky'ebibiina kimu. Oluvannyuma lw'obbirambula twataddeko classroom block emu mu waka plan ya 2023-2024 gavumenti egenda kuddaabirizaako. Kibuuka Memorial lyerimu ku masomero agazimbibwa ku mulembe gw'abamisani mu myaka gya 1990 era nga liri ku musingi ogw'obukristaayo. Mu kiseera kino abayizi bali wakati wa 6 n' 7.